ebintu bingi ebituukawo mu nsi eno weegenderezanga nnyo ekintu ekiyitibwa akadde. Akadde kintu kikulu nnyo 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 nga gye nkomeza. Kugula gwe tandikiraawo baleme kugula. I was so disappointed. Waliwo abantu abamu be nalaba ku app nabasanga nkonga boogera. Bwe natandika okwogera mama Fina yakeera bukeezi kumakya n'agamba amazima ono muvubuka wabanga yavuddeyo n'ayogera ng'abantu bangi bino bibaddengawo nga bigenda mu maaso nga nange mwennyini mama Fina mwendi nalimbira byoka bigenda mu maaso gange naye nga sirinanga gye nnyinza kubyogera. Bw'abanga omuvubuka ono yasiba omutima n'avaayo n'ayogera gavumenti wallahi yandivuddeyo ati sineebaako kyemuwe musiime. Nagamba naye webanga government esobola kumusiima nze ati singa mama Fina kansooke musiima olw'ekyo kye yakoze because kye nakola airport momwe namwe nakola video mwavangayo nga mugamba Timo nange kyantuukako nange banziba obujulizi mwa babuleeta we bakubba wakola woki nothing. Naye ate bwe twavaayo ne twogera mama Fina okukwata miliyoni 3 azimpe yazimpa ng'omuntu asiima olw'obuvumu bwe nayolesa okuvaayo okwogera ku kintu naawe ekyakutuukako ky'otaasobola kwogera. Yampa just miliyoni ezo kati gwoba olowooza miliyoni 3 ebeera nguzi. Nalaba ba tiktoka wandituwadde ku sente. You're so stupid people. Kati olaga tugaba ne miliyoni 3. What is miliyoni 3? What is 3 million? What is 3 million? Go over ndaba, I'm just worth 3 million. Is a Timo. This is a tip. It's just a token of appreciation. Bano bashadi yabanu. Mutimo, wali olowooza oli big tiktoka wano bakuwa sente n'ozirya ne zikula mukwano. What is 3 million, bro? What is 3 million? That's why ze 13 eza diramu webale ziteeka mu diramu. Nsasula ennyumba ya sente meka. Nsasula amazzi dewa wa sente meka. Nsasula wifi ya sente meka. What is 3 million? Omuntu ali mu Dubai ng'oli Land Road ndowooza okimanyi kye njogerako. 3 million is nothing. Kati wano wendize Timo sisobola nakola mulimu gukka wansi wa miliyoni 7 ng'ompita kumpa mulimu nze Timo nga nina omulimu nkola mpa miliyoni 7 nze Timo. Totally nothing. Nene muddoko ne mukuba walala Timo ekizibu ekyaliwo kyali ekyo mama Fina yazimpeera kuki ku live kwa mama Fina twogera nali njogera naye ku simu ye yali asobola kukiŋŋambira muki mu inbox nti Timo ngenda kuwayo akantu we kati nkusiime naye ekyokuba nti yakikolera ku live kyekyaleeta ensasagge buli omu n'alabanga ampadde sente nnyingi kati nkitegeera wamma kuba oba oli mu kadama ng'okolera emitwalo 4 n'oyo oli bamwadde miliyoni 3 owulyanga bamwadde emyezi gye 3 oba 4 bw'oba olina omulimu gwe gw'okola ng'ofuna sente tono omuntu bamwadde owulyanga bamwadde kati what is 3 million ku struggle gye napulinga kati kankubuuzeyo ekibuuzo kimu bwe nakeera ku makya ne ntandika okwogera ku airport bintu bimeka bigenze maaso batuuze enkiiko parliament etuuka abakulu batambula ku TVs radio stations bagula bannamawulire bagula buli kimu gwoloza government essaawa eno eba eyonoonye sente meka okumalawo ensonga gye njogeddeko nze Timo otongambe mu Timo bakwa miliyoni 3 bakugula otegeera bulungi nze Timo sokupa miliyoni 3 sijja kubeera nga ba tiktoka abalina bye bakoze ne babiteeka ku simu zaabwe n'agamba nze nanyini kino naye mukwano I'm not a broke nigger. Ate wala mama Fina nga asiimye ku lwaki kye nakola gwe ate wasiima na thank you ye yasiima na kubaako kyankoledde kuba kimanyi I put myself on the line to fight for you. Gwani yagamba nti Timo bwe nvaawo nga struggle yewedde ng'ebizibu biweddewo
Bwaba wategeera nti no ina ebizibu byo genda maaso ng'olwana ebizibu nze Timondeka. I'm just a fallen soldier. When I die. Kalas. Ngaba musigala maaso mugenda mu maaso. Naye ate bwe tusituka okubalwanira ate mwagala tufuula basiru. Waliwo ekyo ekikazi manya kyekyani ki big voice mazi. Era mukasale mu mukamuwe. Big voice kadama. Bino yandibadde yabyogerako dde ebiruma bakadama ne tumwegattako bwegasi. Lwaki yetalwanira bakadama banne ate ffe aboogera ivize gwaliko gwakolamu live ennaku ezo nkulaba. Airport gye nali nnwanirira mwenna gye mwayitako abali ku byeyo. Airport gye nali nnwanirira mwenna gye mwayitako. Why nobody stood up to say something? Ne mama file nyini yangamba Timo. Nange mwenyini mbadde ngampita ku airport. Bino ebintu nga bigenda mu maaso ngambiraba. Nesa byogerako. Lwaki? Kozi bayinza bali basogama aina conflict of interest. Neze we nachongerako. This is heroism. You know? This is heroism. Bano badde no official. Muberawo munonya likes mu bintu ebiri serious. Nakulabye muli omunkoze mu live ate live etwa kyojukolako kunjogerako era kirungi kyenkoze ate mwagala kunzikakkanya simply because omuntu yapa million satu. What is 3 million? Like seriously, what is 3? Kati kambuze bwe mbankedde kumacha nepita ba TikTok bonna bakola video nga tugaba na million satu buli omu afunako sente meka mumbalire mwawo kukalculatayo buli omu nani waddeyo sente meka 11 dirham. Kwatayo kino ate otunuulya bivubuka bya ku TikTok bisiru byagala kukakkanya wali ku app yakulema, you know, owadde ku app ebbanga lyonna okyakola muze content otandise okujjayo ebya omuzina bwange bwe nakoledda bulwane struggle ategenda mu maaso byebyo. Siri munayafuzi naye kanjogere ku Bobi Wine we yakera ku macha n'afuuko ensonga bayimbi banne bamukyawa. Kozi balabanga atandise okufuuka ensonga atandise okubuka mu lubu lwawe olw'abayaaye kati atagenda fuuka omuntu ow'obuvunaanyizibwa kati abayimbi baali balina omukyawa abategesi b'ebivulu ne bamukyawa simply because yali amaze okubeeyawulamu. Kati nze najja ku app I'm coming with a different message. Buli yali akola message ez'ekisiru you're not relevant anymore. You're not relevant. Teri asobola kuddamu kuwa matusa weno because abantu bazibusa amaaso nti app si yakubeerako kwasamirako, app yakubeerako kwogera bintu by'amagezi. Kati nze nkimanyi, I will say this without fear of contradiction. Bangi nnyo ba big TikToker nga kyabaluma okulaba ng'omuntu eyajja nga talina numbers nga talina na following yavayo n'aleeta ensonga n'ekwata ensiyo. Mbulirayo omulamu gwali guvudde ku TikTok ne gugenda ne guteesebwako anywhere. We are trying to tugezako kweri branding. Twagezako kulaga app nti ina face empya, face yenchuka. Kye twagala okugira kati kye mamanyi kyabaluma. That's why omuntu ow'emitwalo 3 agamugoberera akola video nga avumanze yakafulumanga ndoza yakafulumyanga 5 ali kunze. Wakafulumya video nga 5 ovumanze. Simply because okitegedde this is a new challenge. Kati sikunenya kati otegedde nze ndi Bobby wa app kati olina okunwana. Switch on the AC for me please. Otegedde nze ndi mulala asiringa gwe. Wama DJ Kolo mpitako mu alaini nzije mpumulemu awo nchiringemu mpayo ka vacation nzije nchiringemu awo bamikwa DJ Kolo chali wange mpitabu tugende alaini tuchiringemu. You know, nze sina n'omugwe nalinganye kwogera teri nze Timo wensirika temulina kwogera. Nze wensirika mwe temulina kwogera. Nze najjeko bujja simu yange nenzijako account yange nengamba kansooke ensirika enzireko wabbali. Yes, because obulamu bwange busobola okugwako essaawa yonna. Gutomanyi simu zinkubirwa tozimanyi bro, tomanyi bantu bantiisa tiisa tobamanyi.
Tomanyi bintu meka, tomanyi message meka ze nina mu simu yange, tozimanyi. Gwoli eyo ku simu yo gyo yasamira. Ku simu yo gy'okubira kerere. Neze sikugaanangako kwogera. Bw'oba olaba nze mbuzeewo, banange Timo abuzeewo, takyaliwo. Tekikugaana kugenda mu maaso na mulamwa. Sigala ng'oyogera. Mu nnaku 2 mubadde musirise. Simanyi oba bakadama baafuna eddembe lyabwe. Wanji? Oba abaana baafuna eddembe nga simanyi we sibadde mumbuulire. Mubadde mwasirise. Mubadde musirise. Baafuna eddembe bwe tutabadde. Teri abaganye kwogera. Nze sinza alina omumwa gwo. Sinza alina essimu yo. Osegeera. Nzizizzaako leero essimu yange. I have more than 200 chats. Ez'abantu Timo, olazeewa, Timo biki, mukwano. Nze nagenze naawe. Tonnoonya bro. Imbabuuza, wesibadde byateredde. Kubanze kati ndayika ngenda ku kirala. Wesibadde byateredde, sisobola kulwanira abantu nga bakadamu. I'm sorry to say. That is why ne struggle ya muntandikwa nga nakatandiko byogerako nali njagala bivaamu. Because nabalaba osika kino oyagala kutereza. Naye ate mu bobe nyini be balimu abakulwana. Kati no tunuulira big voice. Kati big voice awatula wagololera engoye. Alaba wa kitalo. Ojatele otandiko kuba emiranga nze big voice wamwe ibadde mbayita. Kati nenkyankererako. Ebyo naba wakwogera. Gwe kadama oyinza okuba oli mu kiyumba ng'oli fine. Oyinza okuba ina wookolera ng'oli bulungi. Nene segeza nti bonna bali bulungi. No. Tekitegeeza nti bonna bali bulungi. Ffe tulwanirira abo batali bulungi. Kuba gwe kyakulemya. Gw'oli kadamu. Waliyo abantu bangi nnyo nga mwali mu biyumba. Nenge sawa eno. Temukyali mu biyumba. Ne temusobola kuvayo kulwana. Kakubuleko ekyo. Si buli ddoboozi nti abantu bagenda ddiwa amatu bawulire. Ekyo beerawo ng'okimanyi. No. Walina okubawo omuntu ayogera nga byoyogera birimu amagezi. Kati omuntu nga DJ Flake mazi. You cannot speak anything. Kati DJ Break. Kati sayanga kutana ne bakwita ku floor ya parliament. Oyinza kwogera ki? Video za mweza kwetega kwesika bulevu manya kola biki mumwagala sanyusa bakazi mulye. Tuina content wanjawulo. Zendi wano ndi kubirala. Nawo oli kubirala kati kuzebwe wafudde content. Atenza ataina magezi go fudde content. Otegeera. Bo muchali Zendi eno kola video banange muve kubana mwe muli mu video za mwe lavo linonya manye nakede kumaja wanawacha mwe muchali mu byammwe. Zendi eno Timo ni mukusinika binnyo olunajira nga abana babate batandika kukubanze Timo nzalwana mubamenye ba TikTok abanene mubamenye ngatakola akola live nemu eyogera bameka jebali nze nina TikTok omunene gwensinga enamba webale nnyo aviator ka message kange okafunye webale nnyo ne kawawu nkalabi mubamenye they all distance themselves from this one. This is a wadenga techini political nechirimu a little bit of politics one way or the other because mulimu aba government mu kino kyetukuba mulimu company ezimunga za bajeno zaba namaje kati nze Timo wajakera kumacha banyige empamyo gwe obulamu bwo bugende mu maaso. Uyo kajoni to ina following njagala ndabera live zonga 5 ngoyogera ku nsonga yemu goloza senga nkola live kajoni nakola Abieta nakola Micho nakola Asha nakola Devi nakola Chaga nakola Sarake nakola mwenane mukola Burisha nakola Sefko nakola Miki nakola mwenane muimilia kusonga yemu basa wala butabawuliriza basa wala butabawuliriza kati maximum respect echobera wongo chimanyi webale nnyo Thomas neze ndieno twetaddeyo faces affe tukuba babigi muli eri mutudde mukyali mu video zammwe wow.
I can't accept that. What kind of joking is this? Muri mu video zammwe naye abantu batulwanirira bebafaani bammwe kozi wogende mukebera numbers zammwe ababagoberera si ba Puerto Rico nedda si ba Mexico nedda bana Uganda bombiyumba bebabalwanirira kyampadde nkugambye nalyose nengena nempumulamu bakati CUG bwakola live yo ku mulimu wadde bagala sola kola ya kadama n'abogerera okedde ku macha kungamba manya Timo yona je wekwese komawo nkomyewo tata wendi nesikati gwobo otandikira we nakomye nze nja kuja ku video zo nja ziduwetinganga buli TikTok omunene anakola video nga yogera ku bakadama inja kujikuduja jiduwetinga bawo mwogeda yani Phoebe ayakola ku TV teyali kadama Bwampita musirunze Timo, I had to take a step back. Indabe. Imbalabe mbwamwe. Ero razeke mabege bigere ebyo. Woo! Timo walia. Bamuguze. State agent. Manyabiti. Bemba denwanira. Uri big voice mazi. Aliali na kati achari kunze. Nenga kadama ina muchiyumba katamanyi to baba gwasinika na ya manyi olwalero enkya solo mujja mu ebiwoworo tachimanyi ndozeri jako ya manyi wa nyina. Major Black, how are you doing, brother? You know, respect omuntu avayo na yogera kuba gwo batosobola kwogera ati siyimirire mabega wange njogere nga bonsindika. Respect omuntu avayo na yogera because I'm putting myself on the line for you hooligan. I'm not here for anybody's mercy. No, I'm not here for anybody to praise me. No. Mubeerawo muri mu video za mweza kisiru mwekomberera mwekwatirira mwevuma minyo ono yavuma ono yavuma ono muri mu bya kisiru. We are standing for national causes. Nkugameze kama kogera nalwanirira uliriza bulungi nze nalwanirira airport naye nga nkyalina obusobozi obugiyitako cause ne wonsaba enguzi nkyagirina njirina nesobola. Nze ayombera bakadama abalwanira nze sinayo muganda no mukwano gwa kadama. In fact sinayo na girlfriend kadama. Simulina sinayo mwanyinaze sinayo muntu nomugwe manyinga mukwano gwange biriawo nga kadama. Simulina neze nwana kozi kimanyi kiri kya buntu mwana okuli anti omwana wabendi bamutidde mu kasasiro badonasi yasiba kadama video mekaze bakakola. Bano badeno mubera mu lugambo mubera mu bitu ya mweze sibainako buzibu nange nzija ku platform ya mwene tunyumyamu tukubamu olwali kuwebya mwe bya alwali you know ni at least mufunayo ka time mubere serious we mujja ne muyogera ko lere cyanga mudda kubirana mudda mu video za mweze nakede ku macha wanna wancha Muni did I die? What they ancha koko? Did I die? Mami wange na pita bro. Did I die? Mamuli mu videos za mzendi wano ndi wano. Ndadde ya kabina bakube. Biebyo. Kati aha nze manvu dene teka kabina kange bakube. Mama fina nakera ku machana gane ye musajja gwe. Webale nyo webale ddala. Webale kuyimiriawo ku lwabano. Nakwatira just bu milioni busatu. Na bumpa. Kati kitenye chamanyi kyabeera akoze. Kitenye chamanyi. Mutimo tewatuwa ku sente za struggle mukwano nkujira video za abantu abayimirira mu lutalo bodo musenga na indagala muwako mutwalo nalisiga wala siga senemeka kale naliso Obama layo milioni 3 nezibogeze ebigambo bo muntu bamugula milioni 3 mbubangula milioni 3 Uganda zembabulira muchalinga bwe muli muchabera nebizibu byebimu nga byemwalimu emyaka jejo byebimu simply because temwagala kuyimirira mabega wa muntu ayogera mazima
kozi mwenna mukimanyi bulungi nnyo mwenna temuli bapya temuli bato omuntu ayogera amazima ng'oli muna Uganda mukabuli mukomekerera mwenna mukimanyi Sheikh Muzata aliwa Kirumira aliwa Kawesa aliwa baliwa nakugamba kitwala bumalirivu okuvayo okwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga kitwala bumalirivu because nze Timo I'm just a piece of trash gy'osobola okunyiga enkya ne bakuliyetinga ekiwulire bannayuganda babadde ku ebyo ne babivaako ne badda ku birala kati njagala nkubulyeko kati kankubulyeko ekintu kimuggwe wena nalowooza nti byenjogera byakusaaga bw'abanga minisita omulamba yavaayo ku national television nakola statement gye yakola ng'ajogeranga omuntu yayogera ekintu kya budde oba mugenda ze sibaganda temugendayo n'olaba omuntu ng'ayogeza with such kind of arrogance n'ayogera n'agaamaanyi ne attitude gye yabalaga mwena gye mwadiweetinzemu okukolamu video kati tegeera nti kati gwe wobeere ng'okubakerera akulabanga mazzi akulabanga fala kati gwe tyaffe abavayo twogere kozi gwe wazinga omukira enguzi ku airport etandise leero yatandika dda bameka ababyogerako mwenna mubeera mutidde kati wetuvaayo okwogera ate mwe mwagala kutukakkanya nosanga nze naye wuli abantu osanga omuntu wo nga folowawo ng'abeerako ne ku live wano eva abakomentinga afollowinga naye be babeera eri mu vidiyo ezituvuma ate nga naye bakomentinga nga n'okulayikinga balayikinga n'okusheyalinga nga basheyalinga bennyininyini bafolowa baffe betulwanira bw'abeera wano akugamba Timo wano oli ku mazima bw'agenda eri gye bakuvuma nga naye abagamba banaye muli ku kituufu be bannayuganda temwagala birungi nze nkugambye bera mukwano gwange David International okulabyekawo kyali wange nze nkugambye Brad nalyose nembulawooko nze tompita nze nkugambye emmere gyendya giwa abaana bo bagirye gendo ginoonye bagirye nadzeeko emabega ebigere ebyo ntegeere okulwanako nnwana naye baki bennwanira bennwanira tuli ku mulamwa uyo bugi bebasiba eri Timo yalya kati bugi nkwate milioni 3 nzitemetemewo abantu mwenna abali mu struggle buli omu ngenda muwa sente meka milioni 3 I swear upon the living God ladde okuzitira wano okuva n'olwaleero ensonga zo munonye namba ya DJ Flake ensonga zo muziwe DJ Flake bw'oba olina ensonga kubira Big Voice bw'oba olina ensonga kubira Kyadia Wakyagulanye kubira Deno Official kubira Katsi UG kubira ani omulala bani abakoze video ayo talina makulu mukubira abantu ngabo babalwanire nze Timo gwange wenna gukomeza wamala indikomawo ku nsonga endala mukubire ba Miki ba Fleke abo ba Fibi ba Asha Kama abo mukubira amasimu kati nze mukonsoka mukoleki mundeke nze musoke mundeke nange ndi mwana wa muntu yes nange ndi mwana wa muntu musoke mutandikirawo gwe ate gwe Fred onkolamu nnyo content ononyezaako nnyo content bambi gubeera omulundi gwo ogusemba gwe Fred Lex I was understanding kuba oli mutabani wange naye ate let this be the last time you're joking ozanye ekimala okitegedde okuva ku bya airport ndi mukwogera bitu by'amagezi novayo n'okola video etsi ne divertingako be diverting and I had to come back and explain to people nti wali onoonya content mulekerawo Fred Lex stay warned chimara ngenda kuyitako a few people you come talk to me
munkuliseeyo bannange gye mbadde mbulidde. Just to know I was very fine, but I was running away from something. Ate kankubuleko ekintu kimu, n'abantu ababadde bali mu lukwe olw'okuntuusaako obuzibu nkyogera ku national television mubamanyi. N'abamu kwe bali kuno kuwa amannya agamu ngalabyeko wano. Ndabyeko ng'aba abali mu lukwe olw'okunzijawo ndabyeko amannya aga ate batikiti mbalabyeko awaaba. Sigenda kubeera musiru, omusiru takusiruwaza. Sijja kuboogera naye nze mbalabyeko awaaba. Era obadde ndaba omukono gwange gukomawo bwe guti okuscrollinga, obadde buli wenda ba comment ye nga nkomawo bwe bati scrollinga ndaba oba yeye ndabyeko aba. Just no omulabe otabeera wala nnyo, omulabe otabeera wala nnyo, omulabe otabeera wala nnyo. Aba kwe bali kati gwe nawe naso asuubira gwe nawe nasuubira nti ni mu content. It's fine. Naye nze nkugambye ndabyeko aba kaneeyongereyo mubeera mu biboozibozi naye nze abantu obanga mu lutalo osookanga n'oddako emabega mutima. Tino Bobby wa app nze nkuwadde erinnya bannange mulekeze ndi mu bwangu nnyo, ensonga zange ziba ntono nnyo. Bobby wa app nedda tojja kugaana kulikayo mu luwummula. Gyebala emirimu gyonna gy'okozeeko mu luwummula katusuubire nti odduukiridde omulimu gwa Ssaabasajja ogudduukiridde buli w'osanga ekinnya simbawo Buganda eyale. Nze no nja kwebaza lw'emirimu gy'okola naye nja kusaba okendeezemu ku busunku bannyinaffe bano bagiwe omuliro. Bannyinaffe bano bagiwe omuliro, waliwo abababuzaabuza. Bannyinaffe bagiwe omuliro bano lindamu katono mukama wange. Kunga mutandikirawo. Yesebo. Ogwamwe namwe mutandikirawo. Yesebo. Naye bannyinaffe bano baddirizeemu. Bw'obeera omyumyula natti bannyinaffe baddirizeemu. Bannyinaffe bano baba misiriidinga. Kyenyinza okugamba nze sirina bigambo bingi byenja kwogera. Bwadde bajja ku live nti Timo yalagawa naye mbagamba Timo muntu mukulu ajja kuvayo yeeyogerere. Bw'abeera yattibwa tujja kulaba omulambo, bw'abeera teyattibwa yajja kuvayo ayogere ensonga ze. Ekirungi obalambise bulungi nnyo nti obadde wawummulako nawe olina olukisa ng'omuntu okuwummulamu. Ekyo kyonze nkisanyukidde. Bakulu bannanga abalala mutandikiraawo nze nsimbudde. Timo kulikayo. Nvuddeyo David ogamba otya? Ndi bulungi nga sinayogera mutima. Mutima owulira? Gwe mutima kemute nze. Gwe munulu gwange gusoose okwogera n'oyo omuvubuka. Ani mutima? Siberangako waali. Naye nga kulikayo yonna gy'obadde webale like kufuna bwongo obugamba nti kansooke ninnyemu ndabe kiki ekiyinza okubaawo. Because ekintu kye wakoze ekyokuvaayo lyabadde ddoboozi ddungi. I personally nali nvuddeyo. Yes. Naye kye nayitamu tekyali kyangu, ne vidiyo zikyali ezimu nazipostinga awo mu gw'omwenda zikyali sizijjangako nga tulwanirira ku nsonga z'abo abaana. Kati ensobi gye nnyinza okugamba gye tukola twandibedde ali nowulira onanyumya byamabega, awuliza byamabega abalina obufu. Papa natidde. Wulira gwe mutima komawo. So nze kye nandigambye bakyalina second chance basista baffe, naye tukyuseemu omuntu aba avuddeyo okuyimirirawo ku lwaffe mu kifo ky'okumukuba, okumuvoola, okumuvuma, kuba abaali sikinze. Okitegeera, muyimirire emabega. Tovaayo omutima kukola vidiyo ng'osabula, at least yimirire emabega. Okitegeera, naye gye bwe tunaaba tukyali mu bino
gundi ayimiridde bwati ate ne mumukuba mumufa kimu mulwanyisa ate mu bantu be bamu mu musaba obuyambi. That's not the way, guys. Devika nkusalemu ekirimu bw'obadde olwana olina omuntu eyakuwayo kasente. Amazima ga Katonda mugulu kino nga nkyogera saafunako yadde kebeere single diramu eya Fields 25 wabula ng'oggyeko okuba nti abaana abaabakubiranga amasimu nti airtime yabeeranga na waabwe because ekintu nakiteta ku public wano ku TikTok nga naye bwe wakireese bwe kyali ne mbagamba bane tukole empenda ne tukolawo gundi yali database system ey'abakadama nga bw'olaba nti kati twetaaga location zaabwe nga buli omu asuggestinga ekintu bwe kito bwe kyali naye ggwe lowooza singa baayimirira emabega wange ne batankuba singa tuliriddawa. Guys, mubeere bulungi. Timo, thank you so much. Amina muganda wange. Gwe Sara ke. Imwe. Abana Uganda gwanga B. Amina. Finally. Timo. Sebo. Njasooka nkwebazeeko nnyo mwana ekintu ky'okoze. Ate era ne nkusaba obutaggwa mu maanyi. Kubanga platform eno Mukama gye yakuwa olwo abalala baginoonya ne batagifuna. Ate wali ekirungi always wabeerawo ekibi. Lwakuba nti tuba twetaaga guidance mu buli kintu kyonna kye tukola. Olina kale ekintu kye wakola mu nze kyetansanyusa kye sijja kwogera wano naye nze ngamba singa wakikola ate mu ngeri endala ate kyandibadde tekikogera. Creating group. Bakyo creating group. Ekyokutwala sente za mu mafiina. Kali kasiimo muganda wange. Kali kasiimo naye ate at least wandibadde oziteeka ate baziteeka mu bintu ebirala. Eyo yonsobi wagikolamu era kyobola abantu bakulietinga ne bateekawo ebigambo byonna mbu wali abikoze bitya okitegeera. Kozi yazipeera ku mpewo nga buli omu kwali. Tewali zikiriza ng'omusajja omugezi gw'oli musajja mugezi kyobola nze nange nkufolowinga. So naye nga nja kwebaza era ne nkugamba muganda toggwamu maanyi follow ebigambo byo bigenda kubeerawo nga bingi naye jjukira ayimirira ku mazima kati bagambye nti osinga Bobi Wine omutiisatiisa omanyi abantu abatiisa Bobi Wine naye era abeerawo. So nze kyenkusaba muganda wange tovaako ku mulamwa sigala naffe. Meja omanye Bobi Wine lwaki wali because ayina abantu abamukkiririzaamu ate bw'ayogera ayina abantu abayimirira emabega okukola ki okulwana naye saata abamumalamu eki. Naye we yatandikira yalinga gwe mu ntandikwa we yatandikirwa yasooka nafuna abantu nga bamuteekinga down okitegeera naye gye yakoma okulaba nga ayimirira ku mulamwa n'amazima n'akoma okuba nga afuna abantu abamuyimirira. Naye Sara katonzisa amasimu okumanya nawulidde obusungu era omuntu yakubidde ava direct mu America noyogera hallo ni mga komao kimara naye nga kansirika sijja kwogera bingi njagala kusabule bw'omu nga sirimu wanze nakuvumibwa naye nga twemu tubyerabire tutandikire tukomye oba tutambuza obulamu mu maaso ebisigadde tetudambye babega tugende bugenga nabagambye nti Timo tusoke tumuleke babega tusigale ku mulamwa era nsubira mapu tesayogedde bingi nagambye Timo tumuleke babega nakuwulidde bulungi nnyo my sister tusigale ku mulamwa. So kyenzanga okwogera mu byonna sirina bingi yengenda kulandaga biki nedda ndi mukazi musirise ne baffe bakimanyi naye nga kansirike okusingana manyi okubanga ndaba wano sinsobola Loud and clear, Sarah K. Love you so much, my sister, and thanks for standing up with me all the time. Mindset. Timo, oli otya sebo? Ndi bulungi muganda wange ogamba otya? Kakati Timo. Hi Timo, how are you? I'm good, Connie. Mindset kaso, okay? Okay. Yeah. Kakati Timo, bannayuganda kati otandise okutegeera ensonga z'oliko twazikolako dda nabadde ku live emu ne ŋŋamba omuntu omu ne mugamba nti omuntu bw'aba alwanyisa gavumenti n'ensuula nti omuntu alina eddoboozi gavumenti ecreatinga ekiboozi okudiscreditinga ng'ekozesa abantu bamu b'olwanirira. Okay?
bafuna akabondo k'abantu ne bakasuulamu ekigambo nti yalidde naye buli muntu ayogera taleeta bujulizi ate ne bagambye tebasaba bujulizi naye mbagamba nti mwafunye chance oyo mwana asobola okwogera ayine munu nti he can conduct himself in English n'Oluganda okitegeera nti si kyangu omuntu okulumba okwogera bino ebintu bye twogera ffe twatandika people power kati government bwe yazuula ng'omuntu abantu bakuwadde amatu kyekole kusuulamu ekigambo bwe kusuulamu ekigambo kitegeeza ne bali ababadde bakuwa amatu n'obudde bakuggyako amatu naye nga mu bonna tewali asabye bujulizi oba n'aba bagambye tebaleeta bujulizi wabula bagamba bugambi yakoze eki yalidde n'ekirala ekya ssente kye nawulidde abantu balina okutegeera ekintu kiri kimu teri gavumenti gy'olwanyisa nga tolina ssente ekyo nkyogera musajja munaku sina kyakulya n'alwana atya ojja ku kamera kuno obadde olina emirimu gy'okola olina bills z'osasula abantu b'olwanirira bano abali kuno abagamba walidde okusitopinga okulya buli wiiki balina okukolera live bakuŋŋaanyize ssente ezo osobola okukubeezaawo kubanga you invest time naye mindset ne mala nkyogera ano ku live nti abantu bampeeyo kasente anti wulire kati nze nkyogedde osobola owulira obutalu nkyogedde teri muntu agenda kukulwanirira gwe otule mu nnyumba yo gy'olabe bulabi bakulwanire bagaye nti omuntu live eno ya Timo kubanga awaayo obudde bwe Dubai awo wooli you have bills that are going on bills ezo zitwala ssente naawe ojja n'otuula wano time gy'otwala omuntu agambe nti omusajja ono balwanyi baffe tutaddewo ensako nga tuteekamu omutwalo abantu 2,000 omutwalo ze ssente mmeka Uganda should stop expecting bwe muba mwagala abalwanyi bammwe nga bwe mugamba nti balya okusitopinga okulya mwe muba mubasooka obbaliisa mumubaliise nti bagenda okulya mulina mandeeti ebakuba nti lwaki balidde bannayuganda be bantu nga bogamba nti omuntu omuddugavu alwanyisa nnyo Malcolm X abantu abamutta baali ki mu bintu bingi ebituukawo mu nsi eno weegenderezanga nnyo ekintu ekiyitibwa akadde kintu kikulu nnyo nga gye nkomeza buli kintu okirabanga kibumbujja okiwanga buwiikadde okitegeera okiwanga buwiikadde nze mu kaseera kano buli muntu yalowooza nti mugezi asobola okufuulinga Timo kalasi akaseerako kaggwako dda nga gy'owulira wuliriza bulungi nze nakedde ku makya nenzijako akawunti yange nenzijako essimu yange nembulawo nensirika bwekye olw'ensonga zange nganze omuntu kati mu kaseera kano we nalabidde emyoyo Umarukiseka salute brother video najirabye bashadiya bani buli muntu eyayogedde nakati akyayogera nakati Umarukiseka okoze video oli kunze manya kisajja nakirabanga naye obali tovanga ku platform yange obadde nga tova ku simu yange buli live gyenteka kongo obeerako wefuula zo okuteesa mbu tulwanira wamu kati kino okikuba n'olwaleero mwena mukitegeere omulabe wotabeera wala nnyo abantu bolowooza nti muli aba gwotambula naye bwali tuuka bati n'alaba ng'olina wootuuse yali kutemako omukono. These are people for you, these are human beings for you. Umarukiseka bw'oba owulira oyagala kulwana nze Timo, the floor is open for you. Musajja mugezi nnyo, I ignore fools sometimes. DJ Flake, Umarukiseka, manya Deno, manya Shadia, manya ani, buli ali eyo awulira ayagala okukola kola noise yo. Nze nabasinze mukazannyo kammwe. Kola bukozi bwoti sirika, ojja kulaba emiyaayu, ojja kulaba bonna bali beefuula nti muli wamu, ojja balaba bananga temwerabisiza nnyo. Kati gwe Umaru obadde nga ku page yange buli lunaku kati saawa eno gw'owanda omuliro. Banaye muswadde, wallahi muswadde. Kikulagadde true hearts of human beings. Omuntu yatondebwa muntu, omuntu Kaini yatemako Abel omutwe naye yalinga naye. Omuntu abeera muntu kati I just pity your dirty minds.
and your small brains. That's what I only pity. Kola videos Luana yomba kola buli nkwagala nnyo sirina budde bwo. You're too low for my conversation. We are standing for big causes. Wobo uli osobola okwogera, the floor is open.